tukweyanziza mukwano gwange mpuliriza twagala okwebaza Katonda ku lw'obulungi n'ekisa bwatukoze era mulundi gwaffe ogwaggwa tulina we twakoma ne Jamil omwana mulenzi eyabeerako ne Setaani yaweerezaako naye era ng'akola emirimu egikosa omubiri gwa Kristo okusingira ddala mukulu ono yatrainingibwa ku nafu ya kanisa okuba kanisa era nga tetunnakola kirala kyonna nga tannatubuuza nako katusooke tusabe twebike mu musaayi gwa Yesu. Kitange omutukuvu twagala okwebaza ku lw'omusajja ono ne ku lw'obulamu bwange, tukwebaza ne ku lw'omuwuliriza yenna awulira kati. Mukwano gwaffe tukwebaza ku lw'ekisa ky'otese ku musajja ono okubanga Mukama gw'otiisa amaloboozi ag'okulabula kanisa n'omulembe guno okugutereeza. Mwoyo mutukuvu jangu otuwa omwoyo w'amagezi. Tusazamu buli nkozi omulabe Setaani zonna na buli maanyi mabi agabba ekigambo egy'emyoyo emibi eginyakula ekigambo nga tekinnatuuka ku nannyini waakyo. Mukama tugikuba. Ffe tulangiridde amafuta ku bigambo ebigenda okwogerwa era n'oyo agenda okuwuliriza abifunemu. Mukama nga tukutte emikono ne Jamii tulangirira omwoyo omutukuvu otukozesa tulangira ekigambo kyo kinywere mu mitima gy'abantu kinaagenda ng'akasaale bwe kigenda n'ennyama bwe kikomawo n'ennyama era n'omutima ogw'omuntu gunaanulibwa mu Kristo Yesu tulangirira ekitiibwa ky'okwegulumiza era mutusabidde nga twebaza. Amiina. Ampuliza omulungi kannyanyirize muganda wange Jamil tubuuzeeko gwatwegasseeko ugenda kubulira amannya ge then tutandikira awo tukubulire bwa twakoma. Mbalamusizaako mwenna abawuliriza nibaza Mukama atuwadde ekisa naawe akuwadde ekisa okuba ng'okyali mulamu n'okuwulira bino ebigambo ebitwongera okuyaayaanira Katonda n'okumanya amazima ate n'amazima gatufuula ab'eddembe amanya n'eddoboozi ezimu ge bajja nnyo. Kale bwana Jamil Mugerwa ku luli twakoma ku ngeri ng'omaze okuteekateeka okulumba mwana muwala eyali atula ku kyaki eya Pastor Samanya Wilberforce era awo twakoma twagala kumanya jjukira twayanjula mu ntandikwa tugenda kulaba Sitaani ateekateeka atya okulumba kanisa era agikosa atya awo wennyini twagala okutambulira olwaleero oyingira ebugoloobi otuuse omaze okusikaaninga mwana muwala omaze okumulaba twalaba nti yali asiiba nnyo yali asaba nnyo nga w'amaanyi awo wennyini bwe tubatandikira kati twakoma mwana muwala amaze omusikaaninga Yesu tafaayo osiiba kwenkana ki osaba kwenkana ki osaba hours meka omanyi wali abantu abagamba okusaba ssaawa 4 non-stop ebisitaani tebimutiisa era tebimukanga wabula ati ekintu eki kati tomanyi ekigambo era ekigambo n'okiteeka mu nkola ekyo kyasinga okutya ekigambo kya Katonda. Kuba abantu bawulira nga Juni Yakobo wagamba tubeere bakozi tebawulize. Abantu bawulira ekigambo n'ekyabalema okuteeka mu nkola. Naye ate nze nali eri ng'ekigambo kasita okiwulirawo oti okiteekerawo mu nkola tobuuza. Kati ensanga mwana muwala nga bwe twagamba nti yali musabi mutendereza bw'amaanyi namusikaaninga nga byonna birina naye ng'alina ekizibu kimu ng'abalenzi bamusumbuwa nga ye mu kamwa ke temuli nedda oba azze afaanana atya ye agenda bugenzi nimukuba w'amaanyi amabi ne mugamba ngoberere tugenda naye wa mu woteeri tumubuuziza nfe tetwalina budde bwogera na bubuuza omuyingizaamu amaanyi awo ng'atudde wegamba nomuyingira mugamba ngoberera tasobola kubuuza nti ate ndage waggwani era amanyi kasaga kuyingira gakujjako okutegeerako okw'obuntu naye manga nze akufuga okutandika akaseera ako oba ensi ekizikiza nga ekufuga kati n'alimuka era nangoberera ne tutambula ne tutuuka mu woteeri gye bampangisiriza n'ayingira n'enzigalawo kati nga nina
hoteli yali mabega Taskizi erinnya ndyerabiddemu nawe naalijjukira mu maaso awo yali bawa so ne tuyingira ne nzigalawo kati nga nina omudedicatinga so ne mala omudedicatinga ne mujjako omusaayi kubanga yekitaani endagaano ze zinywera na misaayi awo mwogera ki muli eyo mulumu babiri awo twali mulumu babiri waliwo total silence actions ezaali zisinga okuba nga zikola nga mugamba kuba we yayingirawo ati ne mugamba tuula ofeesinge mira kuba buli agent we yali asula waalingawo endabirwamu enene yes ne mugamba atuula otunulire endabirwamu eyo era n'atuula n'agitunuulira so endabirwamu yali etuyamba okuva mangu mu mubiri yes olwagitunuulira ne muwongayo kati nga nina omujjako omusaayi ne mujjako omusaayi half akagiraasi n'ogwaliwo oguva underground nengumikisinga nendeeta waliwo nali musazo enajja omusaayi ng'omusaayi ne guyingira mu mubiri gwe so kati eyo endagaano y'omusaayi nebanga ekoze ki ewedde kati weyaggwa ne musaba nfunireyo banne bana kwajjukira chati zina departments nyingi kati omuntu omu abatasobola zitambula zonna ng'akola emirimu gyenjagala nkolere ya ne mugala agenda nonyeyo mu praise and worship banno mubadde mufaananya embaala oba balina enzija enzigule bana enzija enzigule otegeza ekibi balinamu ekibi mu bo oba tosagamba ekibi kyo kisigala kibi teri kitono aye teri kinene okitegeeza wano bw'omusanga nga yena yeggalira muli mu kigambo kya Katonda aba talina lumu wewali Petero Bayibuli wesanga wegambira Petero nti kubwe kwe ngendo ozimba ekkanisa n'emiryango gy'emagombe tegiriyiza kyali kitegeeza nti okubeera ku emiryango gy'emagombe tegisobola kuyinza oyo yeggalidde ekyo nkitegedde so kati nimugala afuneyo banne bameka bana so nga church departments zaali 5 batwagala buli department tufuneyo omuntu atilisiti omwomu yaba tukolera egyo emirimu so kati nemuwaayawo ka package 1.2 miliyoni emu n'emitwalo 2 abye n'atandika akozesa ezo bajjukira ku mulembe guno abantu sente zibatutte mu geyeena so sitaani amanyi ekintu abantu kye basinga okwagala nzijjukira baali bakuwa bukadde 5 baali bampa 5 nemwako kamu 2 nemugaa kati ezo genda okozese ofuneyo banno bana n'agenda kati wagenda jiganze nali muntale nga spiritual nga twogera ng'etulina empuliziganya ng'onola nti poliisi eba n'ebiredioko eba weziganya n'ali eggulu aliwa kati nsi ey'omwoyo ali connected so nga tekinetagiza ate katukuddayowa ku kyaki mugamba nti kino ambeera eno n'enduumira n'ategeera kyenjaobeerawo omuntu ayogera naye oba oluusi era nga onolaba firimu oti akatambi ne kajja eri ng'ayogera ewe nalikola tinagenda kati mu praise and worship mwalimu abasinza naye nga ku weekend oba munaku eti abagenyako munanki kiraabu bangi kibuga naye nga kusande asobola okukuba ettendo n'ogaba mukama olimana mwala omwadde amafuta naye obuziba bakamiliyoni kasabajja ng'ayingira kati abo enzigi zaali nzigule ezo nga zitumala kati abamu kati weyaba ayingiza webakuba spells n'abagala tugendewa nabo nabatwamako mu bivujjukira kati alina ssente ayogera ne bagoberera jukira abadde bayaya n'ogera mu bivulu tebalina ssente kale ate bafunye abateekamu ez'obwerezo wegeneze ng'omuntu akuteekamu ssente omu aba n'ekigendererwa teri muntu alonona ssente abatali nsonga eri aba n'ekigendererwa kati oli yazibayuwangamu naye nga alina ekigendo ayagala bakapukyalinga so kati n'afunayo bana abawala olunaku olwo bana kati lwali lumu ku sande nga bamaze service n'abandeetera bye nali nsula tewagenda mu sagenda mu kyaki namugaba bugambye baleete ku sande olweggulo era zaali saawa nga 10 ne bayingirawo ne bajja fakti bansanga ndieyo ku buliri ngalamidde nze ne mbalaba nga bajja okuva ku kyaki nga ngalaba batambula bajja era batuka ku mulyango ne banyiga akadde
nenzija nenzigulawo ne batuula naye najja ne mwebaza omulimu gwakoze kuba yali atandise okuba nga nsanyusa ntandise okulaba ku bibala ebyekizikiza bitandise okuba nga bikola ki kati awo nga ndaba mission etandise okuba nga etambula mpola kati we bajja jjukira nti woinitiatinga omuntu si responsibility yo oba si buvunaanyizibwa bwo omufuula ekika kya agenti kyalina okubeera bwomufuula waliwo bakomanda abamasayininga si omulimu gwo kumuinitiatinga namudediketinga kati ekika kya agenti kyalina okubeera oli lusufa mwenyini yasalawoomusajja muyaya amanyanzo si gwe omusalirawo ati we bajja netumala netubadediketinga netubainitiatinga naye bwe bafuulibwa bamaina kubanga nga tabasobola kufuulibwa ba underground agent abeera ku kkanisa naye kati kana twagala omuntu asobole okubeera mu kkanisa ekyo kyekyakugaana gwe ogendangayo tosobola abeera ku kkanisa underground agent bakwambula amaanyi bakwambula so kati weyabaleeta netuba distributinga nze nembawula nga kati gwomu ogendagenda mu beegayirizi omulala ogendagenda mu bakebezi kati omulala ogendagenda mu ofisi ya musumba omanyi samanya alina ofisi nini ogendagenda mu ofisi ya musumba oweze nga sekuritale kati mwababiri mugenda sigala muki mu praise and worship naye juga samanya yali alina sekuritale kati sekuritale nga tulina osooka tumugobese ku mulimu netubala tukozeka netubuka olukwe kati malo bawula nembagaba mukoleki mugende katono baali bamufudde major agent ono gwe nasooka olumala gwe nasooka osisinkana nga bamufudde major agent major agent yadirira underground agent mulanka naye lwakuba tagenda wansi omujjukira amanya taka magombe amanya sooke tugaleke tusooke tuganyaye nga wena agajugangena gabawa kati webamala nemuyita ono gwe nasobola okuinitiatinga afuse meja nemutwala mu kisenge nemukasokojje kati nemuwashi nemusimu empya iphone alina okuba nga ali ku mukutu agenti balina amasimu mapya nemuwa galubingi kuba yali tasobola kuleka maaso nga gali bweru gaba gavaamu ki muvaamu light ngeyaka nenzimuwa nenkwata sente milioni 3 nemugaba zizo kati mugende kati webagenda nati tukoze tutya okugobesa sekuritale wa Samanya ono gwe nafula sekuritale ayingirewo wali mu ofisi atandike emirimu netusindikayo agent yajjanga omuntu naye nga si muntu kati weyajja nakonfusinga sekuritale yava bitakwatagana sekuritale nakola ki nanyigomansitani okukozesa asoka kukujjako kwagala kwa Katonda nakuleeta embalaze busungu kabi ebyo kasita bikuyingira abagenda kukozesa ayo yamunyiza n'atambula nakola kinagenda nakubira Samanya esimu alimubuuza enamba yagijjawa afe kampuni z'amasimu nga tukolagana nazo teweetaaga kusaba muntu namba ye yeso olezinga MTN weyatero gwenonamba nebagamba iyo nogipiikingamu nokuba tekatukubira Samanya tumugamba olina tuze wano ensonga etuleese yabwa Katonda sekuritalewo tatega twale tuleese ofa naye tuze twagala kwogera naawe atuvumyevumye ati nga ofa gyetumugamba ya sente naye nga saira empitirivu milioni ngalinga 2 Samanya naye nga asubiddwa weyajja ng'ajidde mu kiruyi n'agobani n'agoba sekuritale kati agoba sekuritale kajjukira olugo twasindika mu ofisi tumwambaziza feva amanyi naye alina feva kati n'amuyita kajjukira Samanya alinamu omuze gw'abawala gw'okwagala abawala kyali alinamu embala kati weyamulaba olina tumwambaza fese empya nabanga appearance ye erinakyo Samanya si gyali kulaba netubikkawo appearance endala nange omuwala kuluna atanyirira nnyo
kati nga engeri gyayinza omukwanamu kumuwa sekuritale nange okuva n'olwaleero sekuritale eri engalo ne zikaaba nga tumaze gamba baasi kati eyo ofiisi ewedde kati ono yali major agent bwe baafuula ne tumusindika mu beegayirizi agende kuba bo balina ku maanyi agawera beetaaga ku muntu naye ng'alina ku kipawapawa kati ono ne amutwala mu ba ashers bano ababiri ne basigala muki mu president worship kati yali atyatulemesezza yali wa byuma kuba yali asabaasabamu tugamba kati president worship disorganizinga oba gisumbuwa ng'obyuma ono tali ku layini yaffe kati ne tukola tutya tutegekawo kapate birthday party eri feeke nga tutegeka birthday party nga no bonnejjukira kati bali baweze bataano eri mu hoteri gyensula baweze bataano abawala kati bano abaana baali babafudde bamayina ne bajja kati ono yali major agent ne mugamba kuba oli yali mukwano gw'omulenzi gino mwogereze omusuubize nti ajja atukubiremu jasi keyboard mu dakiika n'oweziba 8 ofa ya miliyoni empa tugamu emitwalo 8 nagenda nayogera naye omulenzi nasooka n'agaana mwoyo wa mukama kati amwogereramu newe yagaana jjukira alina ekyetaago yalina ekizibu nga kyetaaga ki sente ne tumujjukiza kitani atera okujjukiza mu biseera ebyokugezesebwa naddala ezo sente tuvuga noman olina ekyetaago wekiti sente zizo nakkiriza najja kati agenda okujja ekifo kyonna nga tukikoze eki tukiwambye jjukira ekyoto weekiri tukikubya amaanyi amabi ate ekira nti keyboard gye tutegese naye tugikubyeko amaanyi amabi kati omuvubuka nga atuula manya nga ajja bajja n'olife nga tuli etulaba bakati abali abanamu ebali nange gyendi bwe yatuuka ebakonkona ne tuggulawo ne tusanyuka nsanyusa okulaba ssebo n'agamba nange nsanyusa obalaba tetwalinda naye ne tuyimirira tumugamba keyboard yiyo tugimusongera kamugaa tukubire keyboard nga wetuyimba oluyimba lwa happy birthday nze alikola ku birthday nze ajaguza ino mikwano gyange ate kati aganalaba abaliwo bonna asaba nabo nagamba ndi mu kifo kituufu nga balina ku keyboard kasa yakwatako waati essanyu ne litujjula nga awedde tetwamuyinga nakukubamu wadde dakiika 4 okubamu eddakiika 3 nemugamba newokofaawo kapate tujja kukatwalirawo mpolampola kashi mitwalo 8 jjukira tuzikubyeko amaanyi amabi ne tuzimuwa keeke naye tugikubyeko amaanyi amabi ne tugimuwa naalya tuvuga kati omanyi niwo ogenda tewali munnasi nakaba nainiyanziza nalanga ogulumiza mukama katonda munene nzibadde n'ekizibu nesitaani abantu balina okwegendereza nti mu kaseera keweetaagiramu awo sitaani ajja nekyo kyenyini kyeweetaaga so si nti buli ekijja katonda oluusi aba si yakuzeemu saala naye lwakuba nti fe abaana ba katonda tetusoma bayibuli ate nga pawulo yatugamba nti abakulembera omwoyo wa katonda be baana ba katonda naye kati fe tukulemberwa mbeera tukulemberwa ndowooza zaffe tukulemberwa bitwetoolodde so kati omwoyo wa katonda ajja luvannyuma so kati ng'agenda nga kati eyo machine department tugikozesi naye tugimaze kati buli department tusuddeyo enkesi kakamishoni n'etandika kati lumu nga mwalimu service yali service deliverance service yali azikola kati ali kugoba ebizibu nderi mu hoteri mulaba ago bantu basumula n'empira obusungu nga omusajja wati abantu abasumulula jjukira eri bali mu busibe ate abajjayo naye nga tekisoboka nendagira asha kati ono gwe twafula asha yali agenze n'awamba ne kifu asha kifu asha yalina obuzibu nga wasolooza ssente atoolako ate tebamu matransport yalimu omusozi bayinza mu matransport togemukuba matooki nga naye ali fayini nga asaba asiiba naye nga asooka najjako akanoti bayinza olutampa leero n'atereka ekyo kyokka nga kyamumala okubanga sitaani amukozesa yes kati
Actually department ofuna abantu balinga mukaaga kati kuwo samanya agoba emizimu mpuli w'obusungu eri mu hoteli nandagira ba Asha mugeni wali samanya wali wenyini mu maaso kwaba abalwadde bali kusabira omubamulira ne bagenda nga kati kwata ku mulwadde njeri ndumira nakwata ku mulwadde n'ensumulula amaanyi okuva ku hoteli gayita muno Asha waffe gwe tutadde wali nga gayingira omulwadde kati samanya agigoba gifulume tuyingiza mirala agigoba gifulume alibaba nga otasumulwa n'asooka amuleka awo agenda kwali obubi kati ali obubi wali nga tumuyingizamu emiranga atabuka nga bya violent nnyo ng'asamba abantu ng'asooka aleka ono agenda otukako nga ate ali wali tumuyiyemu egiwera kati tumwetoloza kyaki yonna n'akoowa nga teri asumuluddwa n'avaawo ng'anyize n'okunyiba omuntu ayagala okumanya emizimu egyo kubanga ffe tumanyi waliwo omuzimu gw'obwezi waliwo omuzimu gw'obulimba kati egyo oba muteekamu mizimu kyegyo emizimu egy'obulimba like waliwo nze kyemanyi nti waliwo omuzimu gw'obwezi you can identify them by their name nga mujja identifyinga mutya kati kisezera tugambe Mathias ali bamugobamu emizimu bagoba mizimu kyegyo kubanga bagobamu ogwobwezi soka tukusulamu ogwa violence kubanga gyegimu nasooka osamba banokubakuba abantu awo yes nitukusulamu ogwaba kasiru nga yanyize n'aluma awo abantu abamukutte nabo ne bamuleka yes kati tukusulamu emizimu egiri violence yes kati service nga pasita agivaamu teri asumuluddwa wadde n'ogu kati pasita wakowa wati n'agamba n'ali n'ayingira mu ofiisi ye eno nga tugikola ki mizimu yaffe tugiwivi tutowenga nga tugezza ng'abantu bapakana so ekyo twakikola ngwe tulo mu service sokasa nti tumuleetera okubanga abantu bagaba pasita nnaku gati alina amafuta naye abantu baali bawona nikira nti bakyawona naye amazima yali agalina naye ali nga tufunyeyo wano abaweereza abeewaddeyo bakolere sitaani nga tebamanyi nga betulikozesa okukola ki omusumba yali anywedde kizibu sitaani okulumba omusumba direct tekiriyo asooka mwetooloola siringa wonoba nga osima omuti soka temaako mirandira ntukesa nga tegukyalina mirandira gugiwanirira awosinika businzi negugweri n'abasumba bwe batyo kizibu kirireya soka kwetolola abaweereza ne babeetolola bonna ipasita atukesa nga ayagala ayimirira ku lulu oba ayimirira naye ng'ate akyalina soka tawo kiba kyangu pasita okolaki okugwa kati oluusi mu saavisi wakati fenga tukuba amasimu oba bwefunyako essimu mu saavisi wakati essimu nekubira tukozesa enamba yonna sobola okukozesa n'enamba gye waseevinga tusobola okukozesa enamba gy'otamanyi obeera mu saavisi wakati netukuba esimu yoli netukubako eyo zonna nezibanga zinekinga noli mu kanisa unakyuka wulireyo naye naaba yakavuga neyoli nevuga eri yaba yakavuga kyaki ne ba disorganize nga tetwagala kigambo kye bali kubuulira kiyingire emitima gy'abantu bagenda kusumulirwa tetubagala basigale nga bakyali muki mu buwambe kati oluusi waliwo oluusi nga ekigambo kye bagenda obuulira kikyongaggwa nga kyo kya kanisa yonna wabula kati katonda yakitegese nga kikyo yes kati kyetukola tukuba ku simu eyo gy'olina kati otegikubako ng'ofulumawa ebweru ng'oyita alo sikuwulira netiwaaka ogenda okuba nga pasita ekigambo yakyogera dda nga kiyise n'osigala mu busibe emyaka emirala ate wekiriddira oyinza okuba nga n'obulokole wakola ki wabuvaamu dda ekirala nga kukaabya abaana eba nti kati abasumba abamu abategeera obukuli bwa sitaani tebakyagata ne sikuulu n'abantu abakulu abaana bato babeereyo bokka n'abantu abakulu ne babeera bokka kuba wobagatta sitaani akozesa abaana yes n'abakayo nti baana bayinza okukaaba musumba nova kukubuulira ekigambo nogaba nemusirisa abaana notuka n'ekiseera ng'oyambadde obusu lwaki abaana balina
katogenda okuva ku by'abaana okuddaano kyobadde ino okwogera ng'ogenda koga kintu kirala wadde kifaanagana nga kine nga kidiluted nga kiweddemu supu so oluusi nga tuleeta especially kati Asha balina okuba nga bali so attentive bano abantu baleetika amazzi nga tetuleeta baleetika amazzi abambadde obubi oba ab'enkondo bajja nga service egenda mu maaso wakati oba ekigambo najja nga akoona enkondo okuva ku mulyango ate atambula mpola ate ayagala mu maaso jukira ayambadde kati Asha balina okuba nga so attentive nti omuntu wabazereeti kiba n'abantu babagamba kiko n'abantu abakedde yes temuwa sitaani bbanga ono agenda okujja ayinza okuba tetaganya mu ntambula ye oba mu nnyambala ye n'abesitaza eba ekkanisa ezimu kasitoba kulanga oyingidde ng'olugoye lw'oyambadde amazima terutuuka na sitandadi ya kkanisa mukasa gamu galina leesu olabirawo nga Asha akuwadde kaleesu wewerike ddala bagezaako okuba nga baavoidinga sitaani ebbanga lyayinza okuba nga akozesa oba kacyansi kayinza okuba nga akozesa kati otutuka mu kutendereza ab'ebyuma n'abatendereza twabakolangawo nti ono atendereza waba ali kutendereza tumekera sure atendereza mu kingala n'akuba ebyuma ali mu kingala nga tebimakinga nabirawo confusion aye nekirala nti kyetukola nti bano ababakinga oluusi ayinza okuba nga atendereza yatulemu olwamba kati kyetukola ababakinga baba baffe babakinga bifu amaloboozi tegamakinga nani ne baba nga bamumenya oluusi tukozesa ebyuma nasala eddoboozi eya microphone katona abagezaako okuwalizinga eddoboozi liveeyo eddoboozi lirikola ki nerifa oluusi nga tujjako ebyuma nga tutera obiteteganya tutya nti abasinza n'abatendereza b'ennaku zino ekutaba byuma tebatendereza basinza byuma kati nga omuteteganyamu ebyuma katono kati bagenda tunula bayimirire kati babenga ekibiina kyekizibu ekiriwo kati nti abantu bamanyidde ki byuma ebyuma sitaani kasabi kubamu waati ogenda laba abantu abasinza Yesu n'abasinza ebyuma kati mumuwadde sekuritale kati sekuritale weyayingira ng'omulimu gwe okubawa information kyaki erina kulusedinga ennaku za mwezi 10 ogw'ekumi n'ogumu 2020 ateekawo kyaki erina conference nga 15 ogw'ekumi n'ogumu 2020 ayongera ennaku mwezi 5 mu maaso kati mumwe jukira amakanisa gagaba amabaluwa mu makanisa ag'enjawulo zi conference mumulina ennaku gw'omwezi meka 15 jukira entuufu ziri 10 kati sekuritale ateka 15 wetwamukozesanga aya amakanisa geyo gaba gakyalinze nakuza mwezi 15 olaba abantu mu conference abanyama gye mubadde musuubira siyeze kumbe waliwo misleading information waliwo bagikwatiramu kaawo oba oluusi webanga 10 ateekawo lesi azisala ennaku bantu ne bajja nga conference tenaba ate jukira ogomayo mufiriga kasajja nga tebiriwo papa saitedda tadda naye kirala nti ono sekuritale yaziizanga nnyo abantu abazze okulaba omusumba ampuliza omulungi ebintu bino bya mwoyo nnyo njagala obyetegereze bweboogera okukyusa namba jukira gwe ajja yenna olunaku luba lumaze okuwambibwa setaani alutegeddeko so kirungi nnyo gwe aba ategeka conference aba ategeka olunaku lwonna olw'okusaba lusabire oluwongeyo mu musaayi gwa Yesu kijja kuyamba okulabika nti sitaani taluyingiramu naye teri conference gye bategese eri ku musingi gwa Katonda n'atasindika agent setaani teriyo kebe crusade mweba mu kyalo kyawa kasitagiranga eri kubu manyi waliwo zi conference nga zize ayina ezize ayina abazitegeka nga lwekyakyenza otegeka conference nga conference wagitunuulira
terinawe egenda munyenyezaamu eyo tatawaana kusindika agent ne conference yonna kasitagiraba ngo omulamwa oba simu ya conference ng'abantu kasitaba najja nemusomesa bunyenga mu mutwe yabalaba mu maaso takkiriza abasindikawo agent wabeewo interference so kati sekuritale ekira nti yaziizanga nnyo abantu abaze okulaba omusumba awo njagala ate ekyo kifuuse ekizibu ennaku zino saana kikozesa nnyo ogenda okusanga nga abantu batandika ogamba musumba oyo muzibu tatuukikako musumba ameze amalala naye ng'amazima abireeta musumba nga talina buzibu naye nga waliwo abali mu makati awo saani bakozesa abafuula omusumba okuba nga muzibu kakunyumizeko emboozi eno ojja kuyamba ompuliza naawe ne mukulu Jamiru waliwo abasumba beekolamu ekibiina baali bamukyala beekolamu gurupu yaabwe nga baagala kugenda kulaba omusumba omu omunene mu kampala ekyo ne batuuka ne bayingira ne babagamba nti bwoba omwagala okulaba omusumba evening program ezaalingawo ezo zesigenda kumenya mannya naye zijjukira revive yeyaliwo kati bali ne bakwata ebintu ne bakwata sente baali basonze baali abasumba 6 nga bafunyeyo $5,000 bagenda bablessinge musumba bamwagala nnyo bamulaba ku TV wamaanyi ne bagenda n'esente zaabwe olwatuuka wali ku reception omwana administrator n'agamba yaseka kubanga yababuuza nti muvudde wale bagamba tuvudde Busoga muze kola kituze kulaba musumba tutabireko biki muze mutya tuze n'ensigo era ya $5,000 yino muli bameka muli 6 naseka kati omeya yakuteseze nagwamu amaanyi era n'avaayo era baavaayo ekiro ekyo nga tebalabye musumba olw'ensonga oli yabasekerera obuyandibanga naye agent ngeri teri kintu kiro musumba mulaba tekisiza ku ssente mikazi olina oli musajja wa Katonda noba tolina wadde 5 ye waaba yagadde okulaba ogenda n'omulaba ekitegeeza bano abeetekako kibano kati nga tetukozesa olw'omwana muwala nawe story genyumiza nti tumekinya nti tuteekawo kikateni wakati w'omusumba n'abantu abajja omulaba onzijukiza omusumba oyo yamala n'ayambala ekyambalo ekyo era yategekako olukungaana wano ejingi naye nga muzibu wakulaba tetwamulaba ng'olwensonga twali mu rediyo so nga atwetaaga naye yali muzibu natandika n'okozesa ne poliisi nga ye mukulu nakuno balina amagye tugende mu maaso so bati naye nga nti omuntu wajja ne idea tugeze naddala begayiriza bafuna nnyo akaseera akasimu kubanga mwalimu abaali balina katumwe wa Katonda nga balaba ebigenda mu maaso si birungi bagala babulire kwani ku musumba naye nga jjukira okugenda wa musumba ng'osookera ku ofiisi yani yoli sekuritale yali wali oba adimi waawali kati nga wajja oba omwegayezi wajja oba omuntu yenna ng'ayagala musumba naye ensonga emulese ya Bwakatonda ng'egenda kuba egenda kukosa omulimu gwa sitaani abwa musumba taliiwo musumba taliiwo ate emmotoka yagirese wali musumba yazeeyo oba amugamba musumba ali mukusaana kusiiba oba amugamba musumba alina abaali nabo ndakukkiriza ogenda olabe musumba naye abaze nga si bya Bwakatonda bayitawo abakkiriza ne bagenda kakiseera kyatuuka nga musumba aba taliiwo jjukira nga yalina ebisumuluzo nga twekuŋŋaanyiza muli okuzira musumba ne tukuma ekyoto nga gulawo ne tugenda bino betambula nga ngenda jinkola nnyo maze wiikisi 2 ngenza okuba ku buseedi eri nga twagenda okudda ng'ekyoto ekiri wali takisobola yoyo sekuritale gwe twakozanga nti ennaku zino ayinza okuba nga sekuritale ayinza okuba muntu ali ku kyaki oba alina ekifo ekirala naye nga mayina obutamanya ng'afuula pasita okuba omuntu omuzibu ow'okulaba
Yes. Era nga wakula ng'ogenda pasita ayagala dduka asooka akubuze pasita omwanga zaaki. Pasita taliiwo. Naye nga oli omuntu wa Katonda alina okuba nga available essaawa yonna. Kati oyo gwe gwali omulimu gwe nga afuuse manyi kyaki mulimu ebikonge. Ebikonge nga biri awo tayingira tafuluma. Ali awo abafuluma tabakkiriza n'abayingira tabakkiriza. Mwebali abakulisitaayi. Kati ofiisi y'omusumba anafuye. Naye abeegayirizi mwabakolanga kati bumu yali majajati twali musomo beegayirizi. Kati bumu yali yakawamba abantu nga 6. Kuba manyi abeegayirizi ekizibu nekibalina ku nsi kyalina abeegayirizi. Batowali baliyo ku kyaki bangi kugambye tekyali beegayirizi bali basabi. Intercessor ne prayer warrior banjawulo. Nanti bita prayer warrior. Intercessor mulala n'omusabi mulala. Enjawulo bakitegera abantu abamuno gibawa. Intercessor omwegayirizi ye muntu eyava ku bibye okusaba ebibye eby'omubiri gobe ebimugasa nga yabivaako dda. Asabira abantu, asabira musumba, asabira kanisa, asabira mubiri gwa Kristo mu nsi yonna. Ye wawule ekitatambudde bulungi ng'Akatonda awo ng'akaabirawo. Yewe gwe omwegayirizi. Ennaku zino tulina ba prayer warrior. Manya prayer warrior bakanga asobola okujja nakwata omuntu naye gwe naye kakasa essaawa ezi non-stop. Naye nga waavaawo ekyo kyabadde asabira taddamu nakikoonako paka. Yenjawulo. Omwegayirizi alemera ku nsonga eyo. Okutuusa kino lwe kinatuuka. Bagamba abajjukiza ba Mukama tebakola ki? Tebakowanga. Kati ajjukiza Mukama kino buli wagwawo. Walaba gwe bakwatidde mu bwenzi n'agamba Mukama taasira. Bye bino ekitegeeza ebiseera bino prayer warrior Mukama bw'amulaga Jamulunga mwenzi. Asooka kuba katabo. Nze Mukama yandaze kanisa nga abantu ng'oyo mwenzo. Obudde abumala mu kugera Jamil si mu kwegayirira. Bigambo baba na bigambo. Waita mpaka ate we bajja okukuŋŋaana okusaba abeegayiriza nti abamu ekkanisa zingi baba n'olunaku specifically nga basulayo abeegayiriza badda mu lugambo. Mukama ono yamundazeeko kino nange oli yamundazeeko kiri nange yandaze kino ekimanyi gundi aliwo ati musomo namalayo nga mwereere. Ate Mukama akuwadde emirimu akulaze gundi mwereere bamwambula musabire. Kati ekintu kiri kimu sitaani kyasinga ekkanisa ate nga kya kanisa kyekiyali beejenti ba sitaani balina ebyama kizibu okumugjamu ekyama. Kanatese obyasanguza olugambo yandaze musumba waffe olugambo luli mu kanisa lugambo luli mu kanisa. Ojwe agent wa sitaani wadde si underground wadde minor oba major n'omusanga waali n'otandika emboozi ya sitaani sitaani akola wati ne wati takunyega nanyini n'omugamba notwala n'omugamba nokimanyi kiriwo ekitinda emboozi gyogezaako okwogera ogezaako okumusokolamu ki ebyama akugamba ebyo byoyogera sibimanyi. Sibimanyi by'oŋŋamba era agambuwala naye omulokole omusulamu eki n'olaba akunyumiza nze gemanyiko kino nemutegerako kiri nentegera kiri gakyamanyira yajja wano abaala ekikukuto namusabira nayimirira naye kati wonanyi kati ekisanyi kyakubisiza kanisa. So omuddira emizimu gino mugitwala mu beegayiriza abo egy'olugamba. Ate ekirala nti kye bayita ba intercessors byejjezibizi n'onaba Uganda erina kye bayita ejje ezibizi. Ejje ezibizi terimala gavaayo okitegeera naye ndasobola kunyanya agamba n'ateekaawo abantu mu kisaayi n'agamba eyo yejje ezibizi lya Uganda asobola okukikola kyetulira ate omwo bamanya tubamanyi bavaayo nga mbeera ki
naye mukyaki oyagala bamumanyi nti intercessor w'ekkanisa bannange musondere ku intercessor emitwalo 10 temumanyi nti fe ba intercessor bawano omuntu w'okusenze ekyo kisenge kyakubya ekkanisa eri bakuma kye bayita ebyama naye niwali kye bayita olugambo kati omusajja ono omumenye mu ky'omusingi gwe ogize kati intercessor nenjala kugira intercessor nayo keep party kati intercessor yayingira mu bali nga kyakola kikimu essaawa y'okwegayirira aleta bibuuzi ate nga ba intercessor nti woluba nga lunaku lwakwegayirira temusobola tuukira ku ssaawa emu mwenna wabula buli atuuka noonya nsonda tewali budde bwakunyumya noonya nsonda tandika nti ssaawa ey'omukaaga ng'omukuŋŋaanira mwenna buli omu n'aba mukama yandaze kinga netusabireko kino ate kankwe nti nekyaki tenaakutegeera mulimu ba intercessor abato n'abakulu tosobola leeta poliisi teri mu department ya security amajustice department ya security kati osobola leeta oba poliisi n'omugamba abayekera abaali bali nomu olugambo lw'abayekera akole olugambo lw'abayekera olusigalamu kati n'abasoma balina ekimanya nti mu beegayirizi baabwe mulimu abato nti onooleeta ekintu ekimusukka agenda kitambuza kigenda muki emimwa akyogere musumba yayenze musumba yagambye tusabire kino nate kimanyi nti musumba kyamutuukako omukyala wiyimba bamubannange kati mukyala musumba alina ebimukozesa omukazi wa mukyala musumba omulamba kati ebyo nti oba n'abeegaliza 10 soko osabe mukama akuwa ekisa mu 10 omwo oyinza okuba nga olinamu aba bw'osobola obuwulira buli kimu basatu nga banaabalala ogenda babulira nsonga entonotono naye nga zize ennene mulimu nga basatu obasobola ozisirikira ne bakaabira kati nekikya kitenaa kukyawula nimu abeegaliza ayita mukifo ani abeegalirizwa muje mukuŋŋaane bannange tusabire musumba kiri bubi kati oli agenda kudduka asooka agenda wa mukwano gwe ekiri ku kanisa afa kino musumba yatoga tusabire kino ndimusaana kusiiba nti kyaki musumba yatoga tusabire kino kati omwegayirize kyekizibu kyebaita ekigende ekiri muki mu kanisa kati oli we yagendanga mu bali ng'aleeta biboozi gira otandika ebiboozi sitaani aba ali kunywa ayingira gundi ali wani sitagundi ali waati sitagundi yangambye tumusabireko embaga kati gw'oli kunyumiza ayinza okuba nga tayagaliza sisita gundi ki mbaga omwegalize muntu ayagaliza ye ebibye yakola ki yabita kati lumu ali ng'afunye nga 6 mu bali abeegaliza awambye wamenyi gundi yalina abeegaliza olumosi 30 kudda waggulu gyali w'amaanyi kati mu neŋŋamba kangendeko wa ku kanisa eno lunaku lw'abeegayirizi lwali lwakubiri lwantuuka natuuka saa zaali 3 nga 1 ez'ekiro kati wentuuka baali eri mu kisenge eri gye babeera nga basaba bana akatuuka sekenziŋŋaana nga bavaayo mwalimu abaali bajjula omwoyo agamba ono waliwo kikali kituufu wano tujye tusabire wano ffenna oba oli mwegayirizi obadde oli mwegayirizi olina tugenda kwata kisaako bazudde katonda omuzanyisa fenna tugenda kusabira mu ssaako gwe oddukawo otya neŋŋamba wano basaaga kati nenfuluma nenzira eri maanyi nga ku ttooyi kati bakuma ekyoto batandika okusaba kyoto kya Bwakatonda nange nzeeri nkuma ebyoto manye ekyabwakatonda bakita kyoto abantu babimistakinga mbwe ebyoto bya sitaani ekibi kyoto yes nzeeri nkuma ebyoto basaba nsika amaanyi basaba kati mwalimu omu nanfuluma nanga ngoberera nno bulazi okola ki bwe tuba tusaba saagala muntu ki bweru oba toyagala ddayo
tugenda kusibawo ezigi naye zono luzibu wadde mugamba nzija n'agenda wayitawo dakiika deseke nenyingira nange bana akatuuka kumbe Katonda yabagambye dda ffenna tuyingira essaako basabire omu nengina musaako ndanisa omuliro kugenda gweyongera giya anagenda musaako yali abakulya n'aŋŋamba tugenda sabira omu tutandikira ne batandikira ku neiba wange nga nze owookubiri ate ng'olina ogenda musaako wakati naye leero nfudde mekangube ekigambo kujja wamu ne mussa kimu ne mukwata emikono eri kintu ky'amaanyi kinyeenya obwakabaka bwa Sitaani kubanga awo tewaba munafu tewaba mwamaanyi mwenda kati bamufuuse bamufuuse kimu kiba Sitaani akozesa enkola divide and rule abakuba ne musaasaana n'asobola obafuga wemuba abamu tabasobola kati batandika ku neiba agenda musaako oli bamusabira seconds nga 3 mukama tukola zale bamaze ngamba byaza goddawo nembaka sina gyendaga ngenda nkala kunsajja njagala kinze mochi okusabira omuntu bamukaka sala bajikaka otabuse ani gwe bagala okwocha ngompe omuliro gwantandise kodda nengana naye saamanya amaanyi gye gava ne gansukuma musaako wakati twasimu agera okwekanga ne musaako wakati nero tuna waliwo envudde nga bagasewodde emikono nentegera nti wano leero mpedde ate okumanya baali bantegedde bafuna okubikulirwa batandikirawo mu lutalo lwa mwoyo nebadana muli akwebaza mukama tonyika mu musaayi gwo ekifo kyonna tukinyika mu musaayi ate kasaita omusaayi gwa Yesu babiyita obusa kati naye bayita omusaayi ogwo ogulabako musaayi omwoyo kika kati omuntu anajjawo kiti kya mwogo n'aleeta RPD n'ale musaayi ne gutandika okuba nga guyiika mu kifo ate buli ogukuyikako gwambula amaanyi gali ninga twali kusomera neutralizing kitu ne kifuuka nga tekikyalina kati amu yonna nino mwankoze ntya nibatandika musaayi omwoyo ninanga amaanyi gakendeera ninga yayingira mu tanuli y'omuliro omuliro gugenda gweyonga omuliro gugenda gweyonga nenga wano nno ngenda kufiirawo kalekolobya nfuuka pusi jukira li bakuwa amaanyi gonna agafuuka ekintu kyonna kyeweeyagala mu kaseera akoweeyagala ale mu training nga batutendeka wava oli mu kaseera akakazigizigi weetaasa otya ng'embeera togisobola nali sisobola gali maanyi ofuuka pusi bano tebabuuza pusi nafuuka lumu pusi embayita mu bigere neŋŋenda ate nayitamu oli ejeti munna oli gwe twali tutaddewo neŋŋenda waawo kati bana ono gwe twatusinza mu intersession ne banna 6 ne babagamba tukwate omugwe no pusi tugikole ki tugikube tugitte abaza mu lutalo lwa mubiri sokoyinde tebabuuza gwegenzeewa abamu bategeera baya babikulira nti siri wa bulijjo kati nfuuka pusi bagamba naye wuuyo pusi yiyo afuuse pusi bano bagamba tukwate emigo tukole ki tugikube kati bado bagala badaivating bava mu lutalo lwaki wano mu lutalo wano bayomba bagamba kati ovudde mu mubiri nfuuka pusi kati babuuza nti omuntu aliwo agenze ati bategedde afuuse pusi unaakolaki agenda kolwano betwali tumaze okuwamba mu begayirizi n'oli betwali tusindisayo bagamba bannaabwe bali tukwate emigo tukoleki tukube pusi kati bagala babaze mu lutalo lw'omubiri gira babatandise kulwanagana n'omubiri namusaayi kati awo bafune access bayingira kati jukira wano nabo baali bagezi manye tasoobera ng'okulembeddwa omwoyo wa Katonda Sitaani talina ngeri gyakujja ayinza kubuzaabuza ne babagamba nedda kasasa tutegedde amazima kagumule kagende kiwali akwata mugu Sitaani nga bamumaze kati ntuuka jukira waliwo ekisaawe kinene mirambo zaawo kyafeesesera balinawo omupiira ntuuka awo nziramu nfuuka mubiri nga wembadde ninga manyi ng'omuntu gwe bayisizaako bituweera sirina amaanyi n'okutambula sisobola
nimba neneka zanga kata awulira nga ye ampulira aba newulira jiwa kati muri mu mubiri neneka lakasa kati engamba muri mu mubiri kati ane nganyaka bazza mubiri yewulira je serage balina bagamba oyo mumulekayo tumumaze agende nina banga asibye baliko byembagamba ampuliza omulungi bino bye tulimu reality ono gwendi naye yawereza Setaani emyaka 7 ng'ali naye ng'akola ne Lucifer direct kati awo osimbula oli mu kizaawo ogenda yes kati ng'amaanyi gakoze eki gaweddemu n'okutambula na struggling okutuukawa mwoteje nali nsula era natuuka kwa Mukama danga ngera nekwata ku bisenge wendi sina maanyi wadde na almost nfuse ordinary person ajukira Setaani agamba olina okugenda amaaso ng'okola mission zange ate tajja kuwa maanyi gabwereere mission okola ze naye takuwa maanyi gabwereere kati olina okugenda mu malwaliro juga twalinayo abasawo ogenda ononyeyo ki ab'okusaddaaka addemu akulize gali amaanyi amalala ate ge bookyezza kuweerayo amalala kati ekiro ekyo nentagala mu malwaliro era kyantwala omusi wiiki emu okuddamu okufuna ki ekipawo ekiwera nkyali wa Samanya njugamanya emyezi 8 mishoni kati juga twatukeesa nga Samanya tumaze omwezi ne tuleeta driver abayo mutajumu nga yamuvuga nga agent jumumanyi ekibuuka ekyali kinene ekyali kimuvuga kati tutugeeza omusajja tumwetoolodde buli wamu ba intercessor office wali sekuritale buli wamu abayimbi kwaya nga tekyategerekeka ng'obwenzi obuli mu kwaya mbuttu abaana bajjamu bujja bagufudde omuzannyo kati myezi egenda nga gigenderera kati Samanya ng'akoze agonze kati ekyamumalira ddala era yali muwala olunaku olwasembayo nga tuleeta yali tegwalina demons oba foreign spirit yeyambala ki omubiri ngefuna omubiri gumweyambala yali service yejja almost Samanya ali ku kituuti kikira awo nga aweddemu ng'abantu eri kyaki yayidula kugolobi bonna abantu bayomba buyomba makanisa ono pasa sebyala yona ng'abantu baddukaddukayo dda bali wa Samanya makanisa gawo wonna nga gayomba Samanya yababbako abantu ng'abantu bazzeeyo kati kyaki tekyatuuka namumakasi okutuuza kati yali katuuti ono agent guno dimoni eyambadde omubiri ejja buulira ekoni engato eyagala mu maaso netuuka mu maaso nga Setaani nganyirira ate kyekyali kizibu kya Samanya kasaala abakulu ekyo kati atuuka atuula kigere kimu eno ekiralawa eno amutunuzaamu omudumu ate kasimutunuzaamu omudumu Samanya mufa kyogamba abantu bikula olubereberye 12 yabagamba mu bikula ekitabo kya Ibulayimu ensolo ya 12 abantu kabanoonye Ibulayimu 12 ninga waliwo yatunudde kati yaweddemu dda era ne service yalekayo dakika 10 niyaniiza abasina n'abatende yabagende mu maaso nakaba buli omanyi ng'oli mupya gwe muni gw'ogusoosa ejjagu mu ofiisi nga bamuwambye kati omwana agenda mu ofiisi Samanya namusagenda mesimu batandika okubanga baagalana neyeebaka naye naye nga tali kwebakana muntu okuva ku olwo kyakenyegwamu abantu ekanisa n'agiguza fe bali benali nkolera nti ekanisa yagitunda sente ekifo n'akitunda kizime n'akitunda aganze mbivuddemu n'agula mulimu gwa Katonda n'agutunda kati addawa agutunda kati ali ku 2 agaddewo kanisa kati baliwe kati ekyaliwo baliwe bagifuga ekyaliwo baliwe kati bagitwala mu maaso nakati ekyaliwo waliwo omusumba gwe yalekawo assistant wa baliwo n'abaaweta
ata baleetayo omusumba w'ekipapula bali baleeta owaabwe abasaani yaleeta aba agenti be ne bagigula ati paka n'essaawa zino be bagisumba ekyali tibamanya gali ekyali tibamanya yakyuka sanda saako Interford yagikyusa kati ate n'ekintu kira nti bwe twaba tukyaliyo emanyi yalina ekibiina kinene kati basonda ssente bamuweyo surprise mu weeks bbiri basonda miliyoni zaali 24 26 nga bagamugulira motoka manyi yalina nuuwa nga bagamugulirayo motoka endala kati mwalimu Eruda oyo nga akola mu bondi mu motoka kati assistant pastor yali munnamagye kati basente bazikwasa Eruda ne assistant pastor emiliyoni 24 bagulire samanyaki emmotoka ne bagula emmotoka ya miliyoni 18 bawudde miliyoni 6 Eruda aliako miliyoni 2 assistant pastor aya miliyoni meka 4 baetala umu bagenda gituusa samanya n'agigaana nga katono guluza yawali gunene gamanzeno tusijaga n'ayita ekisibo mujje mulabe mutoka n'agamba tetujagala muze sente ye sente baziridde dda kati mukuza sente waliwo obuzibu assistant pastor agamba ziri miliyoni 6 tudize wakati Eruda agamba wacha bwalya nyalete nyazo nange ndete 2 batandika okwerangira mu church wakati ekisibono kijjudde ekikyaliwo bwali ennyingi gwagamba tugulaka akamotoka naye gamba tuleete erinogaano nga yagala twawule assistant pastor n'aswala n'anyiga n'agenda mu motoka ye n'ajjayo eke ngagwe nja kukuba amasasi kyaki tabusaawo kati sitani ng'agirimu ndi nja kukuba amasasi mu kibiina saavisi yayite n'anakuggwa bajja yali yakalinya akatooti n'ayita abantu basooke balabe ki emmotoka hano ne badduka ne baddayo ewayo gamba yamasasi wa ate saavisi yaliyo teyaliyo ku olwo atu ne badduka era abantu naganje sikyaddayo mu kyaki eri yaba amasasi bwe baddamu ne bankuba atasani atandika okukuba ki kompyuta nekisiba atandisa okuba nga akikuba sikaza negenda ngaekola Eruda n'agenda irawe yasasa seyaganze nekanisa sijiddamu kati isamanya yagenda watyo mpola paka nakati ebyokuweereza kati nabivaako ali ku nsimbi n'abakyala era ali wa Mr. Kakande yali agenda nga owa Pastor Senyonga eyo itakyagenda naye Pastor Senyonga olwatandika okuba Kakande n'atandika n'avaayo so kati eyo emishoni yange yasookera ddala awo ngimaze kati we nagimala nalina okuba nga nvaayo ngende mishoni ey'okubiri ngenze Mbaale mishoni eyaddirira Mbaale namalayo omwaka gumu n'emyezi 6 n'emyezi 6 y'emyezi 18 ampuliza omulungi twagala kumanya Mbaale kyekyaliyo era mu seri yaffe eddako tugenda kutegeera omusajja ono yatuuka atya Mbaale era kanisa yagikuba atya ey'Embaale nkimanyi nti waliwo byoyiga ng'atubuulira ng'omusumba olina otereza ushering team yo olina okutereza praise and worship team yo olina okukeberanga bulijjo omusumba naawe beera mu beegayirizi omanye basabira ki basaba ki omusumba naawe beera mu kintu kyona department yona kubanga gwe overseer ate gwe Katonda gwe yesigisa ekisibo kyentegedde tetwagala kwogera ku musajja wa Katonda naye kyentegedde ku musajja ono yali tabeera nnyo mu bantu abo nga ye abawa distance yali was good at assigning people era lumu nali ku radio top radio ey'Ejjinja nasindika omuvubuka omu kati kye yayinza omunjizukiza erinnya mwerabidde naye namusindika yatuuka ku radio twali tutegeka eno olukuŋŋaana basita kaawa abasumba bangi nga basisa olukuŋŋaana
naye ekyasinga okunyuma omuvubuka ono yatuuka ku mpewo n'asoma n'agamba abantu Katonda Bayibuli egamba mu kitabo kya Zakayo imagine agamba kitabo kya Zakayo omusajja n'ayogera ekitabo kya Zakayo Zakayo n'abeeranga Zakayo so kyakitegeeza nti that was 2014 nga obanga bamaze okugira muwamba so njagala mukwano gwange oba omusumba oyongere okusabira ekisibo kyo omanye ekanisa tugenda Mbale museri yaffe eddako nga tugenda museri yaffe eddako Mbale otuukirawa Mbale hoteli bayapangisiza hoteli eri ku Kumi Road bakyakuwa sente izene zijja ku simu ku account na account mu Equity Bank azete zijja eje ne tulina ba supervisor position ngena ba supervisor bayo supervisor so kuletera sente zayo citizen. Okay, ambulizo mulungi tugenda sinkana ate museri yaffe ey'okusatu eya Jamiru awuliriza Katonda musajja yalokoka ogenda kumanya alokoka ddi era alokoka atya byonna mu maaso egenda bitegeera mu Kristo Yesu. Katusabe kitango omulungi tukavalinga ebigambo bino byetwogedde byonna mu musaayi gwo tulangiridde emirembe tulangidde ekitiibwa kya Katonda buli agenda okuwulira amaloboozi gano akasambi kano Mukama leka afunemu leka ayige kino ekigambo tukisirize mu musaayi gwa Yesu era tugaddewo okutuusa nga fe abavuddewo ate era mu Kristo Yesu Omunazaaleti tusabidde nga tebali. Amen. Kana musaayi yaffe ddako. Amen.